Mukyala ni mpozi Mukyala Meme Susan yazaala abaana be mu mwami gwe baali bayita Wasajja Tone. Omwami yali abeera Naggulu ngakola mu kampani ya Multiplex naye yabula tebaddanga mu kumulaba. Kati maama ono abaana mbadde bubi nga bamukanda taata. Era gye tunaamaliriza kwe kubanga tugenda kunoonya omwami ono mu mutabbizi wano tubikola mujjukira Nakalanzi n'ebirala. Nosobola okuleka mukwano gwange nga tufunira abaana bano kitaabwe yenna amanyi Wasajja Tone yali akola Multiplex. Osobola okujja ku wano ku beat n'otunnyonnyola omwami ono n'alaba abaana be bambi bakuze. Omu Wasajja ayina emeka? 18. Wasajja ayina emyaka 18 ate ono agenda mu emeka? Mu 17. Maama twakomyewo newo omukyala wooli ng'osuula enkesi. Kati ngenda nkyewanyeti ewa muganda wange. Kati we Naggulu oyo omwami yalina ebbaala mwe yali anywera omwenge. Tone. Kati ngenda omukyala oyo bali bamuyita maama Kene nga mukyala gava. Ngendayo nsangayo gava bbaawo oyo omukyala. Kati ngambuuza gava nti Wasajja bannange gyali. Ngamba Wasajja waali era nti nemukola kuba twakamala okunnyuka. Kati angamba nti leka nkubira sizini. Bali bamuyita nti Digida omwami oyo. Ng'akubira nti Digida ng'amugamba nti Wasajja nkyali eyo mu godown. Ng'amugamba ani amwagala nti mukazi we. Mwaka ki ogwo? Kuba twali mu 2. Abula sajjukira naye nga kyalabika nti yali mu 28 awo. Oyo yalina emyaka emeka omwana wo ono Kalema? Kalema namuzaala 24 taata. 24. Kati awo kisigala twali mu 2 emeka? 8. Okay, 28. Nga tekikyamugamba nti yemanyi waali mukyala waaliwa nti mukyala waali wano wengi. Badde gigajja nga mpiikingawo nga mulaba ng'akubira Tone ng'ajja ng'ajja nti wa muganda wange Anet kuba nti Wasajja muganda wange Anet amumanyi bulungi nnyo. Nga tudda ku mmeeza ekya nga Wasajja agamba njagala kulaba ku baana bange kuba ebbanga ki Dene. Kati nga muganda wange amugamba kulaba abaana kikiri omukazi alina abaana bo. Naye omukyala kyayagala ayagala omutwaleko ewammwe tamanyi yo talabanga nayo. Kuba ebizibu kisobola okujja kwegamba tolina na waabwe ekika ky'omanyi tolina wa kika kye gw'omanyi? Taata sirina. Mpulira. Kati nga Wasajja agamba ekyomutwale waffe kigaana. Naye njagala kulaba ku baana kuba nti waaba aleesa abaana nja mutwale wa ewaffe ewaabwe. Nga mugamba nze nkola okusuula nnyo nti okunyoonya obunyoonya singa watuufu bwe nkufuna nti waawano. N'agamba anti napangisa nsula mu godown. Namugamba ekyokuleetera abaana tukole akakalu bwe nkuleetera abaana mu ntwala ewammwe. Byonna kibyogera nina muganda wange. Ng'omwami agamba nze tekutwale waffe sikirina buzibu nze ndeetera abaana mbalabeko nja kusula ntwala. Kati nga muganda nga ngamba engeri gy'ayogedde bw'ati alabika akuze. Ebyekirya yabikoze yabikoowa yabivuddemu. Kuba kati akuze ebbanga nti lyalabise ebbanga ddene. Nga mwenyange nanzikiriza nti bya muganda wange naliye nti wa muganda wange namalayo ennaku zaali 2. Regan mubanja nyammwe okubalaga kitammwe ensonga oziwulira ozigoberera? Oli mumativu n'ebigambo maama byayogera bikusensera mu mutima bikuyingira? Tugende mu maaso maama. Kati bwe namalayo ennaku 2 nga nkwata ekkubo nga nninda nga ngenda ebusunju. Ebusunju n'amalayo zaali 2. Nga ngamba mukama nga mugamba kanswala abaana bano ewataata waabwe. Naye ngenda bakomyawo. Omusajja kale sirina mbuki buzibu nga nkwata abaana taata ngambala era natuukira wa muganda wange. Ngamba
bananga abanyanga bakulanga okuziza abana kwange bakuze agamba taata wabwe nti wanaabalaba agenda kusanyuka munnange nga ngenda nti wa gava nga gava nga basubira nti wasajja nga jjanga nsanga wa ewaaneki ng'alaba abaana be bambi nti yasanyuka nnyo okulaba abaki abaana ngamba weebale nyoberegera sina ekirabo kyensobola kuwa wabula okwebaza obwebaza ngane kingamugamba nti omanyi kati ekiriwo abaana obalabye katulinde butye ojje opiisinga omukazi n'abaana obutwalewa ewammwe ng'omwami agamba kale kisina mbuki buzibu ng'omwami aŋŋamba abaana bano sijja nti balabiranga wano wensula tomanyiiwo jangu ntukyalo nti olabe nti wenkola ki nti wensula taata saali mubi nga nkwata baana ng'atutwala nti we yali asula naŋŋamba weewano kunze oba weewo nti ndabyeewo ng'omusajja ŋŋamba sula onoogenda enkya nga mugamba sisula nze nzirayo nti wa muganda wange zigende kola ki okusula taata nambeerawo n'abaana wiisi eyasooka ey'okubiri nyingidde omwezi kati nga w'omanyi Kampala abaana baagala okulya tojja tuula wa muganda wo nti omutuulirire nga ngenda ennaka wange nyoonya omulimu. Kakati maama njagala yonna tuyiteyo abaana yabatwala ewaabwe taata twawunzika tabatutte mwawunzika tabatutte ng'akubuzeeko oba nga takubuzeeko yandigyako abaana babiri n'abatwala ngenda okudda gye nali nfunye akalimu nkomyewo nsangawo omwana omu omukulu Robert nambuuza Robert Sigani aliwa Sigani mutumule ssente wa ssenga ebisera eyo baali bakyali bato ngamba gambe wa ssenga wammwe w'osobola okuntwalayo nga ngamba maama nsobola ng'omusajja ngaddanga mubuuza omwana omulala aliwa ngamba bukyobeera n'abaana abo tobakoowanga kyekiseera abaana nti bajje nti mbirowoozo baana kati bange nemugamba ye yali pulaani ndeeta abaana nti obanjeko nga kitegedde nti gyobatutte waalimuze nkibeera ku mmeezi emu nombuuza nenkunyonnyola naye gwe okutte bukwasira nembuubaza nga mugamba njagala baana bange twavaamu okuyomba nankuba n'oluyi. Okay, ku luyaawo oba okoma tulabe ebeera nga bwetambula tujalaba olunaku lw'enkya njagala tukikomekereze by this week tekigenda mu wiiki ejja twagala kuddayo tulabe ate ebintu ebizibya abantu abalala bingi weebiri wano biyitirivu nnyo tulabe yewe maama gwe twatabbira this time round ne tumanya ki ekitambula kale